Abamu ku bakiise mu kikolo gwanga olukulu naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti basuze bulindaala olunaku olw'enkya okufaafaagana okulaba nga ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga ekya Uganda Coffee Development Authority tekigattibwa mu minisitule evunaanyizibwa ku by'obulimi, obulunzi n'amagana. Abakiise bano bagamba nti kagwake keetonye bo nga bo beeteefuteefu okufaafaagana n'etteeka lino olunaku olw'enkya. Tumulabyeko ng'agoba abakozi ba gavumenti abali mu public service. Anze President gundi mugobi, gundi mumuwa omulimu, gundi mumukuze. Bw'aba ayagala ne ku mmwanyi ky'abaakola neffe nga parliament tugenda kuyisa nti mmwanyi agitwale. Abaka ba parliament aba NRM bwe bana basazeewo okuva mu Bannayuganda era tubaddiza Bannayuganda okubasalira okubanga bagenda ne beerabira nti Bannayuganda be basindika wano ne balowooza nti ekibiina kyabwe oba President Yoweri Kaguta Museveni yabasindika wano. N'olwekyo njagala kubategeeza enkya tugenda kukola buli kyonna ekyetaagisa okulaba nga omwana tumusevinga ekisolo butamulya. Emmwanyi tulina okugisigaza. Kakati wabanga bagenze mu mmwanyi ate ng'emmwanyi oyagala kugibajjako nze ndowooza kikyamu ate nkubira omulanga babaka bannaffe bwe mwenna oba bakuguze oba tebakuguze oba oyina kyoli oba nkwegayiridde ku nsonga y'emmwanyi tuyimirire bumu tubeere bumu. Ntuwulira nti bagenda kuteekawo security bateekewo simanya ebyuma bateekewo biki batutiisetiise tuli ready okulwanirira Bannayuganda kubanga Bannayuganda batusindika mu parliament okujja okubalwanirira ku buli nsonga oba etya. Bateeseza Museveni ne speaker nti otuuka mu parliament tewali kukitwesaako olutuukayo the eyes have it all. Kiba kitegeeza nti abo baba bamaze okusalawo nga eggwanga lyaffe lyonna balitunze. Palamenti yayitiddwa okuva mu luwummula era ng'olunaku olw'enkya agamu ku mabago agagenda okubaganyizibwako ebirowoozo kwe kuli ebbago erivunaanyizibwa ku mmwanyi nga wano ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority kibeera kyakugattibwa butereevu ku minisitule evunaanyizibwa ku by'obulimi, obulunzi awamu n'amagana. Olunaku olwajjo olukiiko olufuzi oba giyite cabinet bwe yabadde etudde yasazeewo nti n'emyaka 3 gye bali bassa mu bbago giggyibwemu ekitongole kino kibeere nga kitwalibwa mu nnambiro. Abakiise bano bagamba nti ekikola ekikolebwa eky'okuggyawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga kikola ekyokulya mu bannansi olukwe era ekyokuleka bannansi nga baavu beeyaguza lujjo. Abantu obukadde 12 n'ekitundu nga bali approximately okuba nti bali mu sekta y'emmwanyi eno ogenda kuzaawo famire ezo nga wazibbako amataka ennyanja mwagitugobako ebirombe bya zaabu mwabitutwalako mumanyi ababirimu eri Muganda wa Museveni yabirimu ebyekasanda buli kimu mukikumidde mummwe kati nekano ke tubadde tukyayinako obuyinza ke tuyinamu tugenda kukalwanirira oba bagala tukusiba bajja tusiba oba bagala tukuba naffe tujja bakuba ate kali bakimanyi tuli bavubuka bwe banatandika violence ekyo tukisobola naffe naye nga tugenda tubagambye tubadde warning esooka bave ku mmwanyi y'abantu batuleke ng'omuntu akyayina ekikumi si buli omuntu alina kukuba mavivi maaso gaabwe kubasabiriza. Enda kubanga essence emmwanyi eringanga kumpi gye bajjeewo egenda kugwa nnyo akatale egenda kubanga omutindo gwa kibogwe egenda kuba n'ebizibu bingi ekisingirako ddala obukulu lwaki tetwagaledde mu ministry nti olede Ministry of Agriculture ebyayo byennyini byalina okukola bigiremye era baali bagiwaddeko ne contracts ezisukkako ekyo ekitali kya mmwanyi kyokka ne ziba ng'eremereddwa. Era bategeezezza nti newankubadde nga waliwo okubatiisatiisa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo naye si baakutiirira abantu abaabaweereza okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Parliament etambula ku rules of procedure n'amateeka amalambulukufu si bibyukangakanga bikayikange bamagye bosobola okomandinga Parliament enatambula ku birowoozo by'abantu tuteesa buteesa ate nga tugobera rules of procedure ate tulowooza nti emiramwa n'interest z'abantu bwe ziyimiridde ku defendinga mmwanyi esigale mu mikono gyabwe nga Bannayuganda ekitongole ky'emmwanyi kisigalewo teri agenda tukaakanga ne poliisi muleme kweyingiza mu bitabakwata kati muzibe enguudo zaaki. Kwatuze lero bamaze okuziziba bakangakanga butunalabo musiri omuntu yenna musirikale simayi wa maje simayi bano bani bo operatives nga toli member wa parliament ngoyingira chamber ya parliament tugenda kufaafagana naawe. Wabula Omubaka Brandon Kintu ngono ye mwogezi wa kabondo ka NRM mu kikolo gwanga olukulu ategeeza nti bo bagenda maaso n'okuwagira enteekateeka zonna eza gavumenti ez'okuggyawo ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority. Parliament ekola mateeka era tulikola tteeka nino tulikola tteeka tetuli kunyumya mboozi enkya bwe tunaaba batusomera omulundi ogwokubiri bbiiru eno kitegeeza nti buli maka aweereddwa omukisa okutereeza mu nnyingo ezo z'alaba nti zikosa era tezigasa bantu be. Kakati ekyo si kya president kubanga si agenda okukola etteeka.
so omuntu agamba tugenda tujja gendera ku mateeka nga bwe galagira era tujja kukola etteeka erigasa abantu bannayuganda n'okukuuma ekirime kyaffe eky'emmwanyi. Kinajjukirwa nti bwe baali bayisa ebbago lino okubanga litandika okubaganyizibwako ebirowoozo, omukubiriza w'olukiiko olw'eggwanga olukulu Anita Ntamong yayongezaayo olutuula lwa paalamenti mu bbanga eritali ggere era olunaku olw'enkya ng'egamu ku mabago agagenda okukubaganyizibwako ebirowoozo. Wabula weetuukidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni awandiise ebbaluwa ezisobamu 2 nga zonna ziraga nga bwe bateekeddwa ogenda maaso n'okuggyawo ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority era n'okulaga nga ye bw'avunaanyizibwa obutereevu mu kusaawo ekitongole kino awamu n'okukulaakulanya emmwanyi. Abantu ab'enjawulo omumbadde ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, abakulembeze mu ddiini, obubondo obw'enjawulo omuli aka Buganda Caucus n'obulala bonna buvuddeyo ne busimbira ekkuuli ebbaga erireetebwa ery'okuggyawo obutereevu ekitongole kino ekya UCDA. Yise Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.